jako akawuwo. Taata gano si makaago. Eno si punishment gy'owooli kitaawo teyakola nsobi okuwasa nnyoko. Ssentebe w'ekyalo Mawa ekisangibwa mu ggombolola y'e Nakisonga mu disitulikiti y'e Mukono atunudde ebikalu mu lukiiko lw'ekyalo mu maaso ga RDC Fatuma Nabitakandisaba bw'abadde abuuzibwa akana n'akataano ku nsonga ez'okwekobaana mu mivuyo gy'ettaka. Kati kye ŋŋamba nga ndabiddawo Charles afudde 2016 n'osituka 2017 n'otandika okugaba ettaka wabikira land office tokkirizibwa kola ndagaano eri mu ssente z'endagaano gye wakola. Ono yali agula ttaka yandibadde agenda mu balooya ne yeebuzaako ne bamugayidinga. Ono ategeerekese nga Kivudde Samuel yasimatusa okusula mu kaduukulu ka poliisi bw'alemereddwa okwanukula ekyamukozesa endagaano y'okutunda ettaka eryayiika ebina eri Apollo Kayiira agambibwa okusaawa emmere n'okumenya ennyumba z'abamu ku batuuze ababadde bali mu lusuubo lw'oggobwa ku bibanja byabwe. Lwali lunaku lumu nasanga ebintu byonna bitemeddwa, byonna nga babitemye biri wansi. Nenva mu kibanja saddayo ne ngenda mbannyonnyola nti ebintu byonna babikoze eki? Babitemye. Nze nenvaayo saddayo kutuusa kati. Ani yabitema? Saategeera yatema. Sikugamba simusongako nti bwe nti kubanga nasanga omusiri ogw'akayinja mwembadde ntema nga gwonna guli kutta. Ffe twazze kuba lukiiko luno kubanga twagala nnyo entalo z'ettaka. Twazze okuba olukiiko luno kubanga twagala ogonjoola olutalo oluli wano. Era nsaba tubuuze ku bataka wano. Nedda tubuuza taata chairperson si gwe walukubye. Lwakulema yensonga lwaki twaluyingiddemu kukola endagaano. Nze nagikola. Yes, oli gw'ojuliza nti wasanga zaatambula teyakola ndagaano. Nasanga ensonga zino zikoze eki? Ssentebe listen. Bwe wasangawo Serumpanisi teyakola ndagaano. Wakati mu kuwanyisiganya ebigambo RDC anenyeza Ssentebe ono okukola endagaano eno ey'ensimbi empitirivu nga tagoberedde mitendera mituufu yadde okwebuuza ku Christopher Kambugu agambibwa okukuuma ettaka lino era nga ye kitaawe kubanga mwana mujja na nnyina. Gwe wali okola ngaani okuteekesa ekiraamo ekyo mu nkola? Ekyo ogamba nti nali nkola ngaani okuteekesa ekigambo mu nkola nali wakati waabwe mu ntabagana zaabwe. Ani naani? Kayiira n'endabiddawo. Oba tabaganya ku ki? Kuba Kayiira teyalina lutalo. Kayiira yalina ensonga ezo ze baalimu okuteekayo ssente ze ali bwezi wakati. Yalina obuvunaanyizibwa. Ebanga ekyo nakikola mu butamanya baffe babadde batuyita ng'oli atunda ettaka nagajjanga obiirimu. Naye bwe mba nakikola mu butamanya ekyo mba sikyasobola kuddamu okukikola. Ati kati anti wakikola kireese obuzibu. Kati kireese obuzibu. Osobola okuyiwawo omubiri kubanga mu kapasite yo nga kyamaani weero si 1 tokkirizibwa kola ndagaano eri mu ssente z'endagaano gye wakola. Ono yali agula ttaka yandibadde agenda mu balooya ne yeebuzaako ne bamugayidinga ku kintu kyagula na mikono emeka. Ekyokubiri endagaano ezitunda ettaka twagalako emikono gy'abeero segitakka wansi wa mwenda okukakasa nti bonna transaction eyo bagikola ki. Kuno tulinako Ssentebe we kabaakulonda omu. Kambugu annyonnyodde RDC ng'ettaka lino eryali lya Grace Kambugu Musolooza mu myaka gya 1950 nti yayita mwannyina Drusilla Nakazibwe n'ajja naye era ng'oluvannyuma lw'ebbanga bano yabasalira ebibanja ku ttaka lino era Kambugu n'azimbako n'ennyumba. Sindi mu kibanja kakati ekibanja naye nga jjajjange Grace Kambugu Musolooza yakituweera ddala eyakisiibanga awo nako n'amaka gange kwaliko ennyumba nga 2 kwaliko eyange kwaliko neya mukama wange naye nasooka kusula mu ya mukama wange nempasiza abakazi nenfuna ennyumba mu kakajjo wali nengula nange wange nengira ki nensajjakula nenvaawo nengula ekibanja ky'abamweya nemmanga wansi nembeeraawo akati emirimu gy'obutonde gyo ne gintwala nga sinza kuwakanya bakadde bange ngeri gye banteekamu bwesige oba okuva obuto bwange nga ngira ki nga mpeereza. Ono annyonnyodde nti oluvannyuma lwa bano okufa ettaka lino lyasigala mu mikono gya mwannyina omulala Rakeeri Nanziri era nga naye bwe yafa Joyce Serumpanise n'asigala ng'alikuuma n'agenda mu maaso n'okulimirako emmere. Mwannyinaze bwe yalwala n'agamba nti muto wange yali nsikira n'olwekyo era bwe naddukanya ensonga ezo ng'ate nina n'obuvunaanyizibwa waggulu eyo mu kika
nga nze nebuuzibwako akola atya abeera atya akola atya era ng'obuvunaanyizibwa nze mbulina kakati nensikiza mwannyinaze oyo eyadda mu magulu ga Nakazulu kakati naye n'alwala nafuna kansa n'atemwatemwako ebikamya nze kwenzira yali nsikira bamuyita Nakagwa. RDC ndisaba akubya bituli mu ndagaano eyakolebwa mu kutunda ettaka lino olw'ensonga nti yakolebwa wakati w'abantu basatu bokka omuli Ssentebe, Kayiira ne Ndabiddaawo. Kati omugenzi awatali kwebuuza ku Kambugu aliwo ng'omukuumi yadde omukulembeze omulala ali kakiiko k'ekyalo ekiraga nti waliwo ekkobaane ery'okwagala okunyaga ettaka lino. Tubya ssente za musajja oli ze yateekamu bino bintu bya bannannyini abaali balina obifuna. Wakozesa sigini kyayo n'obikola mu butamanyabwo. Ate kati odirudalinga mwana etonze kakati weetonze olutalo oluli wano buloka z'abantu oziraba n'oli yateeka mu ssente ze. Senga wali okola ekintu mu kapasite yo ky'olina okukola obanga ogasseeko osanga ku kakiiko okwo kwandibaddeko amanyiiko kale tteeka n'akuwabula. Senga waleka bannamateeka abalina okukola endagaano zino ne bagimukolera n'akusitula n'omuwerekerako n'obeera omujulizi ng'agula mu mateeka kikola ki? Naye wakozesa sitampu yo n'owubisa omuntu okugula ekintu nga ne mu mateeka nga tuvudde mu bya Kayiira ne Kambugu executor alina right etunda property. Wano wasinzidde n'alabula abantu bonna okusooka okukola okunoonyereza okw'enkomeredde nga tebannagula ttaka lyonna yadde ekibanja mu mukono olw'enkaayana z'ettaka ezisusse obungi era nabeera ne bassentebe b'ebyalo okukola endagaano nga zino okwewala okukwatibwa olw'emivuyo egy'ekibba ttaka egikudde ejjembe mu mukono. Taata gano si makaago, eno si punishment gy'owooli kitaawo teyakola nsobi okuwasa nnyoko. Teyakola nsobi okuwasa nnyoko. Sinagamba nti Kambugu olina ky'owangudde wano era sinagamba nti Kayiira alina ky'awangudde, wabula mu disciplining my chairperson. Era Ssentebe tulina omulimu tujje tusomesa abantu bano ate amalala alina mangi because ne bw'omulaga obuzibu asigala alowooza nti ali ku kiki oli ku bantu bw'obeekwatidde eno bakulungudde emyaka gy'obakulungudde ng'obakulungula mu butamanya mateeka. Leka kulowooza nti ekyalo kino kigenda kubeera bwe kiti paka. Oluvannyuma Ssentebe yeetonze eri RDC kyokka n'asabibwa akole statement ku poliisi ku nsonga z'ettaka lino era RDC n'alagira poliisi okunoonyereza ku bantu abatuufu abali emabega okukoona ennyumba n'okusaawa emmere y'abatuuze. Bafunye nnyina ng'abeera wali owa Sengaawe nga n'abo gye babeera ng'ono abalese ono yabaleka abapakasi bwe baavaamu nnyumba n'ebeeraawo oluvannyuma nze n'entambulamu nange. Patriisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Kabusesi alowooza nti twazze mu byalo. Sikuseka Busesi. Naye natambudde n'abasirikale. Naye bwe mba nakikolera mu butamanya. Natambudde n'abasirikale and I'm not intimidating you. Tewali nkaayana yonna. No, enkaayana weeri.